katonda w'omusozi era ye katonda w'omukigo. Ebizibu binyiza Obuganda mayinja oli w'amaanyi basebe banyabo kisoboka musajja w'ebitiya Kiwanda ndaba afaanidde mu naye waali mwebale nnyo mwebalire ddala. Omusajja ono Mbalembaaya yali muzibu nnyo naye taata wa mesach yanjagala nnyo. Lumu nakola video ya necklace neetama pensa. Taata wa mesach n'amugamba okutta omugo gwange guno naye nina pulaniza okukuba mayinja, njagala kukuba mayinja naye musanga wa. Mesach n'amugamba muzeeyi mayinja abeera nnyo ewaali. Kati muzee wa mesach wajja n'omuddo mesach n'agamba omanyi ddukawo taata azze kukuba wakoze vidiyo eri ng'otadde amapeesa. Mayinja nyakusaba tufukamire twebaza abantu abo. Buli omu tuli bantu bagambako obuntu sikaki sikante nti bwe yakaaba jjo bwekaaba leero wabula tetujja kwogera bingi. Thank you so much. Buli omu mutima gwe Mukama akundize.